Akabenje akatuza abasuubuzi omunaana abadde bava mu katale k'omubuula ekisengwe kagudde ku kyalo kya Baseegu ku luguudo lw'ekisengwe kirundi mu disitulikiti y'e Kakumiro. Abafunye ebisago baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okulindirira Kakumiro Health Center okufuna obujjanjabi. Then ati twageza omanyisa poliisi yajja yalinda maite zibairewo yaziteeka mu motoka. Abasajja bazze ne bayingira mu mazzi ne tunoonya nga tukonfaminga tulabe olaba basigadde mu mazzi ne tusitula motoka eyo abaana ne bawuga wansi eyo ne banoonya abantu naye tibalabise. Kigambibwa nti dereva Fuso namba UBE 854 emulemeredde n'agiyingiza mu lusawo lwa Kyabaseegu n'oluvannyuma n'ayota omusubi. Akatale k'omubuulo kano kabeera buli Lwakubiri era nga abasuubuzi babadde bazza waka nga Francis Byalugaba ssentebe waabwe bw'annyonnyola. Twakomekeza kujjayo abantu babadde bafudde babadde abantu 7 naye omu yafiiridde mu kkubo ng'agenda wa mu ddwaliro yafiiridde ne n'abalala bali bubi, abalala batute mu bende, abalala bali Hoima, abalala bali Gayaza. Akulira eddwaliro lya Kakumiro Health Center ayogedde ku mbeera abalwadde gye babaleeteddemu nga n'emirambo 6 gimaze okuweebwa ab'enganda. Abantu 8 ne bafiirako, omu yafiiridde mu ddwaliro, so 8 bonna baaguleese wano bamaze okufa ate bonna babadde basajja. Julius Hakizalan nga ye mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Muttanzige akakasizza akabenje kano nti kavudde ku mmotoka eganye okusiba n'asaba baddereeva bulijjo okusooka mu kwekennenya ebidduka nga tebannabivuga. We yaguruka mu mmotoka yarugamu yareka emmotoka netambula yonka, so abantu bagwa mu kisaro 8 bafeerawo, 2 harimo abato 5 abotakamanyira amazina gaabo, then nabari 3 batakatungire. Ambrose Nuwagaba Katoto yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.